Benefit Media. Ensangi zino abasajja beegumulidde omuze ogw'obutaagala kuba nti baweerera abaana wadde okuweereza obuyambi, wabula bo kye bakola kuzaala buzaazi kulekaawo kulaba ng'ate baweza omuwendo. Bino byenkuleetera mboozi egenda okuba nti ekutuukako. Emboozi eno yaleesedde obuzibu kuba yagitandiseeko yandibanga essaawa yonna agenda ku meere. Amanya muziku wa Alhaji Abdunur Myami Shafik Lwanga, NFIC Media. Sharing, subscribing, abeera ng'okomentinga. Ate ku program zaffe ez'enjawulo, interviews nazo tugenda kuzibatuusaako. Mwana wa ssebo kutuusaako emboozi eno, ndeese emboozi y'omukyala Precious Remy oba bangi gwe bayita Ray wamu n'omwami we Bindeeba Raymond, bano n'abaakagattibwa wamu n'okufumbiriganwa. Bombiriri wenjigera bali mu mukwano ogwa Namaddala, era ng'Omuganda bw'agamba nti wotegeerera nti ddala omukwano ogwa Namaddala ekitanda osanga kimenyese. Naye wadde ebyo weebiri ng'omukwano weeguli omungi, bingi bitandise okuba nga bivaayo. Emabegako omukyala Donzera yavaayo n'awa Ray amagezi tekyamazima omwami gw'otutte si mwami mutuufu, wabula mwami azannyira ku bakyala, tomanya oba naye yali amuzannyiddeko. Ebiseera ebisinga ekyennyanja bwe kigamba nti ennyanja etabanguse ate tolinda ggoonya, naye Ray yaguma ng'omukyala yenna asobola okuba nti agumira obufumbo n'okubeerawo okulaba nti atuuka ku buwanguzi. Omu ku bakyala Angela Katatumba ye yavaayo n'agamba nti singa obufumbo bwe bufunamu embeera yonna etali nnungi, ye tagumiikiriza, talinda mudaali, asalawo busazi n'abuvaamu. Kino nno si bwe kyandibadde, wabula okugumira mu bufumbo kirungi kubanga kikuwa ekiddako. Omukyala Ray n'omwami Bindeeba omukwano omulungi gwe balimu, kyazuuliddwa nti ye omwami Bindeeba ng'omusajja abamu bawakubiriza okuzaalako ebbali, alabika yasoonookako ebbali. Kuno nno yakikola alabika tannaba kubanga ate afuna omukyala ono, kuba omwana ono gwe twogerako alina emyaka 13. Maama we Sofia bw'ati yavuddeyo n'abeera ng'alaajana ng'agamba nti ekyamazima Raymond Bindeeba aganye okuba nti alabirira omwana, tamuweereza wadde school fees wadde ki kyonna ekyetaagisa. Twandigambye nti yandibanga akasente takalaba, naye kyamazima akalabika. Ye kennyini bw'omutunuulira mwana Bindeeba olaba ennusu eyiika. Omukyalo ono Sofia agamba nti natuukako n'ekiseera nensalawo ngende ku National Media ntuukirire omukyala Farida Nakazibwe. Bwe namusanga yali yakava mu show ye, naye bwe yavaayo bw'ati ku program bambi yakkiriza n'abeera nga mpuliriza, naye yamaliriza ngambye sigenda kuba nga nkuyamba. Omukyala agamba yakitegeera kuba bonna bakola ku program ye, bakola ku TV yemu, n'amanya nti ekyamazima tasobola yiwayo munne. Naye yagamba nti Farida yankuba ebifaananyi nga tuli ffenna, n'amungamba nti agenda kuba nga ate atuukirira Ray amunnyonnyole ku nsonga y'omwana ng'omukyala. Ray we byamugwa mu matu, essimu yiiyo ng'etuuka ewa Sofia ng'amugamba okubeera nti ate yeesonyiwa bba. Emabegako Ray yavaayo ng'agamba nti yenna alina omwana wa bba aveeyo amuleete, kasita aba ng'akoze DNA test ekakasa ye yajja kufumba era ajja kuba nti akuuma abaana abo. Emboozi gye njagala okuba nga nkutuukako oba ekinyusi kyeky'omukyala Maama Fiina, ekiki ekyasobodde okumutuukako. Ray okumanya atabuse bw'atyo Maama Fiina bwe yasalawo abeere ng'ayamba omukyalo ono Sofia, naye n'akubira Ray yamubuuza ekibuuzo oba ddala ye minisita w'abaana okuba nti ate atandika okuyingira mu nsonga zino. Maama Sophia Ray yenga ye omukyala Maama Fiina agamba nti oli alinga mwana wange, naye bw'abanga asazeewo okubanga ngamba ebigambo ebyo ekyamazima byantuludde amaziga. Ng'ezziga ly'omukulu we lirwawo okubanga lirabikako erya Maama Fiina lyalabise, bajjajja balabika nabo basobodde okubeera nga bakaabiramu. Ray Mukama akusaasire. Wenjogerera kaakati Ray
agamba era awakana ateekayo n'omukono gwe nti omwana ono si wa Bindeeba. Akumu Sophia agamba nti ekyamazima emyaka 13 omwana ono gy'awezezza. Omusajja ono yasobola okuba ng'amunzaalamu era n'amannya g'amutuumibwa era ne ssengawe yaliwo okuba ng'ate amutuuma amannya ago. Wenjogera akaakati ye Precious Remy wamu ne Bindeeba bavudde nabeera nga bagamba abo bonna abasazeewo okuba nga bayingira mu mboozi y'omukyalo ono ate baakubateeka ku meere. Tusaba abo bonna abasobola okuba nga bayamba abantu bano babayambe babateeke wamu ate basobole okubeera nga babatereeza osanga omwana obulamu bwe bunaatambula bulungi. Akumu agamba talina bwagazi bwonna eri mwami Bindeeba kuba byayiseemu bingi. Omukama akunkoomere.